Nkwaniriza nateera ku mukutu gwaffe okwagala Katonda, amannya nze Bolton Serunjogi. Webale kuneegattako. Omulamwa gw'olwaleero wali weebuuzizaako ki ekiddako omuntu ng'amaze okufa? Ki ekituukawo eri omwoyo gw'oyo omuntu? Ebiseera ebisinga omuntu bw'amala okufa abantu bakuŋŋaana era ennaku eba ya kitalo. Era nga banaatera okumuziika, abannaddiini bajja ne bakuŋŋaana ne bamusabira. Abakatuliki ne bamuwa misa, abalokole bakuŋŋaana ne basaba. Naye ki ekituuka ku mwoyo gw'oyo omuntu? Bayibuli etugamba nti time gy'olina okutereeza enkolagana yo ne Katonda ye time gy'okyalina ng'oli mulamu. N'olw'ensonga eyo waayo obudde okulaba nga enkolagana yo ne Katonda ogitereeza ng'obudde okyabulina ku nsi ng'okyali mulamu. Abantu banaakuŋŋaana ne bakusabira ng'omaze okufa, tewali kye kikyusa. Waliwo eŋŋombo, enjogera, Mungu amusaasire ebyamusobako, Mungu omwoyo gwagulamuse kisa. Ebyo byonna tebina kye bikyusa, kubanga Katonda bw'aba mu Bukristaayo nga yasindika omwana we ku nsi, Yesu Kristo n'ajja n'abeerawo obulamu obutuukiridde, n'awaayo obulamu bwe ku musaalaba n'afa. N'ateekawo ekkubo nti buli yeenenya ebibi bye ng'ayita mu Yesu Kristo, Katonda ajja kumusonyiwa. Era enkolagana ye ne Katonda ejja kuba eteredde. Alyanirizibwa ng'omwana wa Katonda mu bwakabaka bwa Katonda. Kati gwe ojjawa enzikiriza nti singa oba tokoze bw'otyo ng'oliivinze obulamu bwo, baddewo ku nsi mu bulamu bwo ku nsi, ng'ekyo wali okimanyi naye n'otakola decision eyo, n'otakola kusalawo okwo okugamba nti kampeyo obulamu bwange eri Katonda, ntambule mu makubo ge, nfube okulaba nga muwa ekitiibwa mu buli kimu kye nkola, nnoonye okumuwa ekitiibwa mu buli kimu kye nkola. Ng'eyo decision oba okusalawo okwo tewakukola, nga yadde wali okumanyiiko, wabiwuliranga, gwe n'osalawo otambulire mu bulamu nga gwe woobwagala. Ki ekikuleetera okulowooza nti bw'onoomala okufa n'ova ku nsi, abantu bagenda kujja bakuŋŋaane bakusabire Mungu omwoyo gwagulamuze kisa, era Katonda akulamuze kisa, akusonyiwe, nga gwe walina chance gye yakuwa okwenenya gwe n'otagikozesa? So buli lunaku lw'olina ku nsi kisa kya Katonda akuwa time, yeeyongera n'akuwa time osobole okurealizinga, osobole okumanya, osobole okwezuula nga ggwe nti ddala mu butuufu neetaaga ekisa kya Katonda, onoonye ekisa kya Katonda. Kati bw'oba nga tokikoze, nga gw'osuubira nti abantu bwe banaakusabira ku maziika go Katonda lwajja okukusonyiwa ebibi byo era oyingire eggulu, munnange weerimba. Ago si mazima, obwo bulimba. Era tulina obulimba obwo nga tubadde tubukkiririzaamu nnyo, abasinga obungi tubukkiririzaamu nnyo nti butuwa essanyu nga ffe abasigaddewo nti munnange kati ate ali eyo mu kifo ekirungi. Nedda. Bw'oba oli mu Kristaayo, omanyi nze njagala njogerenga ebintu wano nga ge mazima, sifaayo abananyiigira banyiigire. Naye bw'oba oli mu Kristaayo ng'olemereddwa okugabana enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo n'abantu bo, nga gw'osuubira nti ojja kwezzaamu amaanyi owulire bulungi nti omwoyo gw'oyo omuntu oguli mu ggulu, nga mumaze okumusabira essaala ennyingi ez'enkumuliitu bwe ziti ku maziika ge, weerimba.
ate n'oyo omuntu gw'otabulira njiri ng'ogimanyi tomwagala, kubanga tomwagaliza kubeera mu ggulu. Oba omwagaliza okubeera mu ggulu, mubulire enjiri ng'akyali mulamu. Okitegeera? Ngenda kusomako wano mu kitabo ky'Abaluumi essula ya 5 olunyiriri lwa 10 ne 11. Bayibuli etugamba bweti, etugamba, for while we were enemies we were reconciled to God by the death of his son. Nti bwe tuba nga twali tukyali balabe ba Katonda, twatabaganyizibwa eri Katonda nga okuyita mu kufa kw'omwana we. Much more now that we are reconciled shall we be saved by his life. Kaakano nga tumaze okulokolebwa mu kufa kwe, tujja kununulizibwa mu bulamu bwe, kubanga Yesu yafa ate n'amaana akola ki? N'azuukira. Okusingawo ne kwekyo, much more, okusingawo ne kwekyo, tujja kulokolebwa obulamu bwe, okuzuukira kwe. Much more than that, okusingawo ne kwekyo, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ. Tusanyukira mu Katonda nga tuyita mu mwana we Yesu Kristo, through whom we have received reconciliation. Okuyita mu oyo mwe tufunidde okutabaganyizibwa. Katonda yateekawo enkola etusobozesa okutabaganyizibwa naye, okubeerawo okutabaganyizibwa wakati w'abantu ne Katonda, era okutabaganyizibwa tuyita mu Yesu Kristo omwana we, okubeera n'enkolagana ne Katonda ennungi. Kaakano bw'obanga okitegedde nti amazima gali nti time gy'olina ku nsi ng'oli mulamu, gy'olina okutereeza enkolaganayo ne Katonda, mwatutolwawo kola okusalawo ng'obudde okyabulina, odde eri Katonda, weenenye ebibi byo, era Katonda ajja kukusonyiwa. Olwo olyoka obeere n'enkolagana entuufu ne Katonda, olyoka obeere n'essuubi nti ojja kubeera mu ggulu ng'omaze okulekulira ensi eno. Wabula buno obulimba bwe tukkiriza buli lukedde nti omuntu bw'anaamala okufa tujja kuŋŋaana tumusabire Mungu amusaasire ebyamusobako, obwo obulimba tuzooke tukole ki? Tubugjewo. Kuba bulimba, tewali muntu agenda kufa Abakristaayo ne bakuŋŋaana ne baggwayo mu nsi ne bamusabira ng'abadde teyeenenya bibi bye, nga teyadde eri Mukama. Ekkubo liri eri limu. Yesu yagamba, nze ekkubo, nze mazima, ate nze bulamu. Teri alituuka eri Kitange nga tayise mu nze. Okufa kwa Yesu ku musaalaba yasasulira ebibi ebyabo bonna abalyenenya ebibi byabwe nga bayita mu ye okufuna okusonyiyibwa okuva eri Katonda. Kati gwe bw'obanga owulidde obubaka buno olwaleero, kikukakatako either okubutwala oba okubuleka ne bugendera awo. Ngenda kweyongera okwogera ku kino ku nsonga eno mu katundu akanaddako akanaabeerako okubiri. Mukama abankuumire, mubeere bulungi. Mweraba.